Dokita. Paraso yankubidde nangamba nti addayo kuba kubeera kubagalamiza. It is okay. Paraso ngenda kumuwa omutwalo gwa $1 ekyakikole. Dananga ngambye addayo. Nkugambye ntaddeyo. Endala ejja girinde. Naye gwe ky'obumanya enamba y'abasajja ne pastor huyo pastor asooka atuulye oba bayita atya Paraso. Asooke ne muting pastor ayogere. Pastor huyo nange kasooke ne muting. Pastor atuulye. Sebo. Ebintu obiraba otya? Kakati ekizibu sibe bakoze. Nze kyekyatidde retaliation okusasulwa bagenda kusasulwa batya. Bw'olaba musajja muno omugoba olekanga magana akuzza. Bano kati bafumba. Nze kintu kikugambe government beteyingire mu kintu kino tugenda kubanga Haiti. Ate nga Museveni mino tabikiriza. Paraso kye yakoze ajja kisasulira. Kirizo bagana. Atajja kuba yeebase. Walumba mukime nga sitaani bwakimu omukadde. Kitaawo yangambanga nti Walumbe muzibu tiyerabira mukadde. Mwamulowooza nti omuntu afadde ogenda omulanga mukimyeko bigambo bya kitaawo. Fangoni efumba. Kiriza bafumba. Muve mu bino nti bagenze bano bantu bafumba. Bafumba temutya kyakoleddwa mutye kye bayita retaliation. Retaliation ebeera so big okusinga. Number 2, where there is a action there is a reaction. Nchidem, where there is action there is a reaction. Osobola okulumba kiri okay. Neba nakuzza omuliro tojja kukkiriza ekigenda okubaawo. Kati season eno ya Paraso ekyokubibukolimi bukolimi. Aneda mpulira dictator mpulira. Bino si byakoogera abantu bakola bikolwa. Kwasa motoka ekikolwa bakikoze. Okuddamu bagenda kuddamu. Go budde. Give it time. Mu 24 hours something is going to happen. Nze mbabuli. Mu ssaawa 24 waliwo ekigenda okukolebwa. Ate nga kijja kuba kinene. Kijja kusitula mbogo. Bana abavubuka tebasaaga. Gwe kirizo bagana. Mu 24 hours bana abavubuka bateekateeka. They are not joking. Boraba bantu nga basirise tobayita basiru. Eno si mmere. Nende kino kye ngamba polisi ya Uganda nti mukirize mugane bwe muta controlling ekintu kino tugenda kubanga Haiti nga buli street ina gang. Tujja kubanga Mexico. Tujja kubanga Latin America. Kati bano sibanjaga bano ba revenge. Ekyokubiri tosobola kwasa motoka ezo zonna nowebaka mu nyumba yo. Paraso tali waka. Kyo kikirizwa kigani. Number 2, Paraso na hayalinga ati abagunzi abo. Kuba tabali. Paraso ngambi ali waka alabagatali. Anti ali waka TV akawungi. Abantu bamutasobola kubalisa for 10 days. Tikisoboka. Tasobola kubalisa for 10 days. Abamukuuma abo. Tasobola nebanga police bamujumuwadde aja kwasasula police. Police netajja gisasula kumara omwezi. These boys are not sleeping. Okujja ko nga waliwo mediation ya government ndi IGP aita abavubuka bano, but these guys are meaning business. Era nsaba Inspector General Police oyita abavubuka bano bonna obatuuze babiri nga siba 3 nga siba 4 nga teri aliko gaali mwogere nabo naye bano abavubuka kye batandiseewo kijja kuba kibi. Number 2, kigenda kuba kosa mu bivulu byabwe. Buli lwokola ekivulu bajja kutya nga ganga zine bbiri weeziri. Ekyokuna igo tena gwegenda kusasula. Kino kigenda kuba hayipo. Mugenda kuwulira endulu, mugenda kuwulira bawala bebadduka, muwulira abasajja bebadduka, mugenda kuwulira ekintu, mugenda kuwulira embirigo, mugenda kuwulira essasi, mugenda kuwulira amajambiya, mugenda kuwulira polisi nga kuba mu bbanga. Bana abantu bivulu bigenda kubeerako. Kankubuleko tugenda kutuuka time ng'omuyimbi Paraso waba n'ayimba. Kino kigenda okubaawo ng'ayimba n'avaawo ne gaali ye. Number 2, kigenda kuba costly on each side. Naye ate wa Fangoni akakola kakagenda okukola. Akakola kekagenda okukola. Ate akakola kagenda kukola. Kati kankubulireko bino bimugamba nti babu si mulwadde. Bali mu meeting, bali mu cabinet meeting.
nina gwe nkubiddeko nimbabuuza nti muli luddawo niwega tuli mu cabinet meeting cabinet meeting kiki tugenda kukola lishafu dokita Palaso yankubidde nangamba nti addayo kubagalamiza. It is okay. Palaso ngenda kumuwa omutwalo gwa $1 ekyakikole. Dananga ngambye addayo. Nkugambye ntaddeyo. Oloko wulire Palaso